njagala wetegereze sitaani ali mu NRM. Okumanya sitaani ali mu NRM takyaswala era takyatuma kati yeviirayo. Basitaani abali mu NRM bane guno ogubina gutama. Guno ogubina gutama. Njagala wetegereze video eno bamakanika babadde basinkanye President Museveni Kololo. Omwana ono bw'abadde ategeeza President Museveni ku Ajati Namyalo toolbox ze yabasuubiza okuleeta. Njagala otunuulira ekibizzi kino kisitaani kino kikisa kya Mukama. Njagala otunuulira omumwa gwa kisa kya Mukama kyabadde ali mu kugamba omwana. Omwana ali mu kutuusa nsonga ewa President. President agiwuliriza amuwadde amatu. Embwa ya kisa kya Mukama embizze eno etanaaba. Eri mu kutu kwa mwana. Eri mu kumufarasira. Mbu kuba. Ng'agamba omwana nti akuba Namyalo. Yeerabidde nti ate kya omwana kyali mu kukola. Ye tebamanyi kiyamba Namyalo. Kitegeeza Namyalo ali ku ground. Wuliriza omwana ono. Omale wetegereze kisa kya Mukama embizze eno kyebadde eri mu kugamba omwana okukola. Njagala olabe basitaani ba NRM. Wuliriza omwana. Kiddemu ekyo Namyalo yajja mu Ndeeba n'atusuubiza tuluzi era tezajja. Banandeeba mwafuna tuluzi. Tebafuna tuluzi. Nange naliwo ebiseera ebyo nga njogera ne mugamba linda tuluza za kinoomu oba za wamu. Zaali za kinoomu nga balina zituleetera mu Ndeeba parish ne tuwandiika muntu ku muntu ne tutambula mu garaji. Nze ow'ekitiibwa President ndi ku opposition badde nkulwanyiza naye ate njagala ebintu bya gavumenti kubanga abavubuka bali bannaghetto. Abo abavubuka boolaba batambulira mu kubonaabona. Ndowooza birabye bulungi era obiwuliriza. Kyemuva mulaba nti bano abantu President Museveni akyalina obuzibu bunene wano emabegako bano bakisa kya Mukama. Bagenda ne bafera President ng'era bwe bali mu kumufera nga bakozesa amaziga g'abano bamakanika okubalaga nti babalumirirwa kumbe bali bakolerako. Bakwata ne bagenda bakuŋŋaanya semanya amasiteegi ga boda semanya nga biki bamakanika semanya tubakoze mu ssako. Kisa kya Mukama miliyoni 10 ze baba okuteeka mu ssako z'abamagaraji mwaziteekamu mwafundikira mu zibbi muguze zirandi kuruza igwe ogenze wali enankulabye olidde embizi wenna olubuto kati lwavudde mu kugejja luyika buyisi mayuga. Okiwulira luyika buyisi mayuga. Bakubulire eva kusiba mu mbizi oli ku Namyalo abalumi omutwe kiri mu kutugwa omwana kuba. Kisa kya Mukama bukyanga gavumenti ya President Museveni ebeerawo emyaka gaana. Tewali muntu gwe yalese asinze kugatta lujegererwe n'abavubu President Museveni n'abavubuka nga Namyalo. Kubanga fenna twakitegeera mulwaki mulwanisa Namyalo nti Namyalo President Museveni byamutikko okutuusa eri abazukulu oba Abannayuganda abituusa. Tuzze tulaba Namyalo mu bitundu ebyenjawulo ng'agaba amapikipiki agaba amabomba agaba gundi holding ebyuma ebikola holding mu bavubuka mu bakyala b'amasaluuni abawe ebyuma bya saluuni. Njogera ekindekeki mu balimi abagabira amabomba agafuuyira ebirime byabwe. Kisa kya Mukama kikimwe kyemugasse ku Bannayuganda kiki kyemugasse ku President Museveni okujjako okulwanisa obulwanisa nga bwe muli mu kukola wano kuba akabondo kammwe tukamanyi. Ekibaluma nti President Museveni yakutte vote protection n'agiwa Namyalo. Mwe kyemwali mwagala nti Namyalo nti bw'oba tatuwadde ku ssente ezigenda ofuluma ku vote protection tulina mukuba omuggusa. Kuba kisa kya Mukama mwegatta ddanga akabondo kamwekali nti mukube Namyalo mufulumye office. Kulw'ekisa kya Mukama Katonda n'amazima ge gakolerako Mukama n'abaswaza. Laba Katonda kisitaani gwe Mukama Katonda azzeemu akuswazizza. You people mutwetamya ogubiina. Mutwetamya ogubiina gwa NRM ne gutuunira nga ziizi. Lwansonga mmwe temukyawulira temukyayagalirako Museveni ddala. Museveni mumulabanga bizinensi yammwe kumubba bubbi. Avaayo okulaba nti agatta olujegere mu makati ga President n'abantu gwe mulwanisa mujjewo. Sewa kibizi osaaga. Katonda akwambudde. Katonda akuggyeyo amayuga go gonna
ebigodogodo byonna byoli katonda bibya bikwambudde kiri mu kutugo kisa kya mukama wunyira muli mbalayirira namyalo nakibagambe era nkibaddamu namyalo oba akyakolera President Museveni oba takyamukolera namyalo byako tukoledde era byakoze tetugenda byerabira tetuli byerabira tugenda sigala nga tumurecognizing ebbanga lyonna because she's the one in a million mubakozi ba President Museveni bonna be yakasindika mu bantu namyalo ali mu kiti kike baba waseti wanene muzitwale musako z'aba makanika mupanzo obuyaye bwa mutwagala mufise namyalo kisa kya mukama namyalo project gye mulimu ye yagitandika ekyo kamukole mutya ate mbalayirira kigendo baswaza President Museveni tagenda batuma mu bantu era ajja kufundikira aba makanika be basabya nga bitise namyalo abibatwalire muswadde obula wakibizo oswadde Nze namyalo bali kosa sirimu toli mukozi we sirimu kolera era sirimu ezolevu oyo tululira wo mutaka sangula namyalo noli mutako nze sirimu yani kutese mnambuza tuwaye kyabaddewo nange ndi kunakuyanga project bagitwala bampuye banfulumiza ana bano bandetako amazi munyesere erenesere ku mutako mwenna namyalo kintu Moses nawe kusubaya yani tululinda wamazi mugendere nisako ngava mutoyi mumunye mutako kasoko yafunezo wa Museveni kasoko bamase milioni 5 baba yo kana niko papo assistant wa president the service delivery nyumba gaya makala wakati Banzo koroza tuli murodi nyumba ya amani naye katonda mulungi nti yali agizimba nange naye nawe nali ntandise okuzimba wovu ozimba emizigo wagamba nzimba lumuzi bbiri ozimba kolwalaza lwakitaawo atusubire bane sound yalikiriya sound yalikiriya abantu bagamba nti wabulumbye hajati ya Dija Namyalo endowooza nti si kituufu era ge mawulire seba agatambula nti olina omutima omubi naye nze mu vidiyo nalabye nga gwate agamba omusajja yabadde ayogera nti komaawo bino yaba naye kankubulire sijja kwogera bingi naye mu maaso ga kamera wano omanyi kyendimu mba nkirimu amazima ga Katonda mu ggulu sinatakinga ku Namyalo nange kenyini abale badde banfulumiza programu genetandikira nawe kenyini nange omukolo gwenyini nabadde ng'omugenyi omuyite ku mukolo ogwange leetandika programu y'abamakanika era naze ndivunanyizibwako mu State House president gye yakukwasa nabyogere president amunabwati nga naye badde nga nange banfulumiza abantu ababasobola okwogera sinze nabajje mu audience even Sekusi yabajjeyo bawanise emikono okusinzira kwa kulembeze ebibadde boogera obula bulungi muzeyi n'abagamba abasirikale bakwama tasobola katako katambya mubawate bajje ekibuga bwe kyatandise okwogera ebigambo by'ekisiru nekigamba bannange lwakuba eddoboozi lyange tebaliwulira yategedde era bannamawulire ababaddewo abatuufu basobola banoonya naye abasajja banvumi so abayogedde kwajja Dija Namyalo sigwe wabaseeti nange president mwennyini yeyisa abantu mu audience n'abagamba abasikale abo mubaleke bonna badde bo Junior Namyalo nalwana naye banga ayina mukwano gwo nnyo era n'omulwanirira era nenkomaawo ne Namyalo oyo kuba nategeera Namyalo nga sina kyemwongerako talina kyanyongerako naye kyejagala okumanya nze ekyo kyomuseerera nalina omukolo gwa mama wange nabe namusirikamu emitano kwa milioni 5 omukolo gwa mama wange hajati Namyalo yakuwa milioni 5 ngate sizimusabye wayagala nyo maama we era tyali mukwano gwange era tyazimbanga mukwano gwange naye twali tumaze okukola ekonsayininga nga Namyalo twereke era Namyalo adde musanga na percent era abajulizi kwabo wali omwenyi nazo mutakala amulolo nomala muyitawo kumbazibwe wiri konsayini with Namyalo
nange project kati banfumiza kati bandi abanvuma kulwana myalo kunvumira kuki bakuvumira bwe bannange abayogedde kwajja Lydia Namyalo kisa kya Mukama si yabalese president mwennyini ye yagambye abantu bajje naye yafunye Namyalo simanyi linnya lye simanyi gy'abeera simanyi division mwafa simanyi wasula ne simanyi sigirina omuvubuka abalire simanyi yange ngamanyi wembeera nga nali mukubidde mu bulamu Mungu anzikulule kubanga nkulire Namyalo kumashene muka Namyalo okwebaka ne maama wange azaala abavubuka yakwata akizi ajja tuyogeddeko naye mukubidde leeta ze mwajjako essimu bano ababaka lero gambo bo bajjemu bujje kibagala okujjako Namyalo kati zasobola kuvumwanga embwa eterina kyakulya nawe kennyini bandi bagikugobyemu kati omukolo wakutegeera ddi abaana bakuba kati omukolo gwo wagutegeera ddi ogwo nze kennyini ategeka bamakanika nebe nategeka benyinadde bankubye nawe bamakanika nange sejjo banjamu olukwe ne batandika okugenda mu bamakanika benayitamu ne bayita Helen Seku ne bamubuulira ebyebulimba ne Helen Seku naye ebyobulimba naye nagwale wa pulezidenti nabyo newunya Helen Seku wa patriotism ayingirako mu byabamakanika naye lubaale we waffe teyebaka nembitegeera mangu Helen Seku nakola nga muzaala asinga bamakanika naye ngendabegedde yasinkana bamakanika nga badde abayita mutaŋŋamba Helen Seku ekitali kibi kuba mukozi wa pulezidenti okubayitamu nga patriotism si kibi naye byajayogera nabyo kyekiki kyekibi okirala kuyingira mu puroguramu yange nga bankubye banzikyewo kuba bamakanika batuse ekiseera nga bamanyi Helen Seku Katonda yazizza bibye waliwo yagaye nti ku mukolo ogwo batusasudde okubeera kwabadde ogaanye muganda wange waliwo yagaye nzenga omugenyi nange naye bwe natusera kuta omuzindaalo program nali siriiko sisebwe natusera ebitabaddiso baladdisobola kukola kampani metropolitan nabadde bweru nali nyemangu nenkomawo juni abaana be waffe bakuba bannange abanfuma mbegayiridde mundeke kuno sikiriemu ekisooka nakuta omuzindaalo nemba president report ennungi singa nabadde njina gwenjagala okukubaawo nali nja kumukubira awo nsi teryaŋŋanda tokukuba wandibadde obyejo kati buno obugenda buwunya mu mbalakaso buno nabadwani obwo sobola kubudda musina budde bwabwe mu butuufu sirina lutalo na Namyalo amazima agasembayo video abadde ogamba mbogeragera nga simuma bagirete balengedeko zira mweri Namyalo mukwano gwange ayina entalo ze ne firiji ezigule omanyi kati temanyi nti ogagga mukimu ne firiji ezigule ne firiji ezigule ne kiswali nenjaga ensiike wenge nekisijo yagala enyo wenge mwana wange ndeka walabe ko dining mubaavu wawe ne dining weziti dining yo nnungi n'entebe z'amaanyi ne wotudde wa bbeeyi walabe mu ttaka naye ne wali gwazimbawo n'abanaku bafuma bakuliko bagamba nti kisa kya Mukama oli wankwe mukazi wa musajja wattu naye ng'ate bambi si kituufu nayambye full figure efulufiga gwe wamuyambye bambi wamuyambye efulufiga mayisisa naye nebazizza webale tuyiga okwagaliza tuyiga okwagaliza ekigala n'omuntu okuyita waayagala okuyita kiki ng'osobola omwisa obulabi babalese efulufiga nagira guno ogwomukatale babalese efulufiga nayita enyama jo nayina okulya ennyama gambe basiika nyama naye sinagira fulufiga yalaze nti segulo naye yayogedde ekigambo munsi muno nimutya fulufiga yagambira omakanika nti wakuwa munasobola kamala mwene nandi bawaddeko serimba kuluna simuwayira wabirani nabirabye yagambye ate aliko kyennyini ekintu kyenjagala otategeeza abamu badde abaana abakola ki baganda bange bakintu abanvuma simanyi ono omulenzi yani bamululiida ayinza okuba n'obusunga manyi ddala kyakya Mukama hello mami I'm fine now wabiri ekyanza atali kumata ng'ekyanza kwata kyanza bakikwata bati kati gano mata ga kyanza olabe oh my god kati gano gava monte wenyo olowooza oli muloogi ekyanza bakikwata bati kano dala obusunga kano tebakasobola ku ttaka amatebe gabeera bwe gati asambikire
etambula de ojaba kano tebakasula kuti kutakoka kwata boti mukateeka wano nonyo okabi toyiwa amata mu kikopo mwine ekyanzi ekyo tukoze wano Taoma. Ebyo biba Kati ono banwera. mbete ekirage Ana. akawoowo teekako omukono gwakubiri Ana. Tuli ku kyanzi. Kampala nno Sakyamukama. Bagamba nti okutambula kuyiga okudda ku nyumu. Kati nani alono tugenda mukolera tuti muddewo kubanga alemerako okunvuma nja bavuma mukyalo kanga batalanyi badda mukunvuma mubadde lwaleero bwe mugenda mu maaso okunvuma ngenda bavuma ebituufu ate sina gwentaliza kuba sina gwenvumye sigwe wabyo nakutta omuzindaalo ekivuga nze nabadde tuogulama omukolo nomukolo gwabadde gwange nandika nnyo okwemirawo nga boogera ate yavunye namaalo yabadde omusi wonna alaika waliwo yamusinga nibanfukidde akayinya mu ngatto mwagala kunkoma ku ttako gasiya mujja kunzijako waya tobabadde lwaleero lokka welusulwaleero nebakyala kuvuma nawe ogenda bambala ate gwe ojja bavuma ebiruma nja bavuma ebiruma nja bawalira bano ate ekisa kya mukama lwaki tewakyaziza junior nga pulezidenti waali taatawo yafa ekyali amanyi juniya taatawo yafa tatange yafa tekyali amanyi munnange nze nga musigalako kisa kya mukama yeyansigalako abalala bangenda gwe nekirunda balukumu abansigalako naye nange essaawa yonna ndagenda nange omukulu mulabe yakutwala kisa kya mukama bannajja kuntwala wa pulezidenti anytime mutegere ti si wankwe kisa kya mukama oyagaliza kafulufiga wamututte nayogera ne pulezidenti namugamba agenda mukubira omwaka ogujja pulezidenti yagalya ate abiduze mukalu nga fulufika kyenamwagaddeko otanyiiga fulufiga muntu mulungi ba Kasoko yafuna ezo wa Museveni bamase milioni 5 baba yokana niko papo milioni 5 nezo baba yokana nganduleta mukwano gwange nnyo mwagala yafuna milioni 5 nnyo Kasoko yafuna sente wa Museveni yafuna milioni 5 Kasoko mukozi waffe twende ku serikale wejja omweregera komita size yo naye Salomo akulikeyo yoli musajja mubi nnyo Kasoko bamuwadde milioni 5 kuva mu gavumenti nga nazo bakuwa tonyiga naye bakuwa tudde ku Shalom tetoliba abantu nti watunda mbizi yakitawolo ogula emmotoka naye bakuwa tudde ku Shalom Salomo nalwana aveeyo mukwano gwange gwe munene yalwana Shalom aveeyo bambi wana balina kulibaga basubali wamma nesimu manyi tamanyi gwe bakuba esimu ku polisi Shalom aveeyo nga bajja badduka ati nalongo ekitone mukazi wange nalongo yankubya nangamba nyamba gabu yankubya nyamba nebaye Ega pulufika bulijjo byayogera bito bwe nalongo ekitone ng'omwerya ate tugotwogere kitwerya abulanze mundeke gwe pulufika bulijjo abiŋŋamba nti nalongo ekitone n'ekisa kya mukama omwerya nalongo ekitone okweryakwe naye nalongo ekitone alina omutima omulungi era nalongo ekitone mwagala nnyo 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 oba mulye ati pulufika yagamba mbwate wamusangamu ensundo simanyi oba wa olufika alina kasajja nti akabuzina naye kagwa eddalu kapoliisi ate kagwa eddalu sakyamukama kati gwe waddeyo Shalom bana nze omukwalwa naveeyo kuba munamuzinzi nze akola mu kimu n'omubiri wa gavumenti nemugamba omwana alina ovaayo don't reject
Wamba Nalongo Titonene bwe yali ayogeza amaanyi musango. Kumba inayo gwe. So Shalom kulikayo. Webaze nnyo kisa kya Mukama. Twakola bubi. Ye yakujja anize. Nakola bubi. Shalom. Shalom yavuma maama wa. Wani msibu. Yavuma maama wa. Kunsi abantu be wakavuma singa bali bakola abantu bali wafadda. Era singa oli mukomera eruzira. Awo kimanyi ki. Kitofu. Mugongo bwenze. Naye yavuma maama wange. Wani musonye no. Yagana okwetonda. Bote tonde batono. Maama wange. Mama ya muvuma ne bibeerawo kati ensebe ekola abantu olina. Andi ja kunaye ja kukola eruzira. Abawo amanya asatu ti gwe Shalom ne full figure. Mujja kugenda eruzira. Mubagenda ogenda eruzira tusigadde ze ne full figure. Shalom ye yawedde. Never could assume nga Shalom muleke. Nena sigala ngira avuma. Ate zikale sigala ya avuma. Ate kama mama wange. Yomanya abantu wakavuma kunsi. Ati betondera. Kati nga watu masoba vuma. Kasta ya vubi, kasta wa mje. Nena laila tajja kwele mpaka ngasa. Chogera. Abakazi bankwana aba nemba gamba lete. Byaba kaza bakwana. Abakazi bansaba. Abakazi banne ekisa kya Mukama bagambye mulekera omusabiriza. Ndabagoba Ose kunsaba sente, kunsaba sex. Bakusaba akabozi. Chawo. Ate siri waka. Buli akala omuli asaba mukazi wange. Aya makageti kagaba kanyuma. Buli kimu ekiri. Kanga kigaga. Muli mubona abona temanyiwe bukyate, temanyiwe buziba, oli kumuzigo wasinde emizigo kujja bakitawo. Ewa cyane mo lokedi ne di parking wa mama. Usumu kwa genda byalo. Soko gume abakuvumye tululi dagambi. Nagana okuvuma abantu. Tululi datene. Tululi dagambi wetonda. Atolo sinyizo kumukiriza. Ne netonze kubanga ekyamazima sina kumaguna nyalo. Akatonda mungu. Sina namyalo kwate simu soko dema mu. Kwate simu ya kisa kya Mukama. Soko kubira jya namyalo. Yulu namukubide. Mudamu mukubire. Ajja namyalo banesi kitufu abantu abakuvumye wa president. Kisa kya Mukama tabamanyi. Wabula ba president we nili yagambye abantu bonna bajje boogere. Eyo video nayo bagikulage ajati. Siwoni. Mukubire. Tomulaba siwoni. Etukuje kwa jya namyalo wange. Osanga tulida nakakana. Nemukubire direct. Andi ya sabdori. Oy, Taliyo mbaye mukubire kwene. ngaba mvuma. Ngoba kukohereza. Ne, tisajja Mukama bawadde lwaleero. Mvume neke n'abanukula. Mujja kulya ebintu by'abanyamu. Enkya emuddamu omuvuma. Agenda sumulula omuliro. Ate namyala akola. Namyala omukozi. Namyala akusinga n'obukozi. Akola ba. Yoyo yazze. Mune mukazi angwana. Nzo siwo mankamba nga abakazi bannemerako. Banna. Oba munvume. Waliyo omukazi aliko ebyampereza sente. Milioni mukaaga omusava eyingire ttaka tumukwene pulaani y'okatale neyakola muba eyo. Yamba yanze za sente zange nga zituma omuntu azinoni. Ninakola nabikola notabisiima. Azinoni. Nozimuwa. Namuwadde ennaku azawa tazinoni agende mawulire. Leta nzimutwale. Mazinga naye wenyini takwekuumira. Nze nanyalo gwalikosa siriimu. Toli mukozi we. Sirimukolera era siriimu ezolevu. Oyo tululida w'omutaka asangula namyalo n'olimi mutako. Nze siriimu. Yali kutesi munambuuza tiwali kyekyabaddewo. Nange ndi kunakuyange project bagitwala bampuye banfulumiza ani olwo bandeetako amazzi. Munye serenye ku mutako mwenna. Namyalo kintu Moses nawe kyasumaya yani tululinda w'amazzi mugende erenisa ku ngava mutoyi mumunye mutako. Nsirise na nsirisi. Bwino okugumba bwalinga amazzi.
amakanika Moses emo na government inze chacha mukama ndi wakukuba mukubera ba nene bisana chekubira namyalo kasigera kuyetondera nnyo namyalo awunyaka sajja ke mutako akakamo komba manyuma nyuma n'omusolo bwako naye akawunye mutako agera wanyine musere nese ku mutako ofuta abajje mu agency balinde bize bikadde jokukuba mbadde sura wawe nze mpangisa mu Kampala nsula muziko makaga nganyirira nze kisenge mwensula yenyumba yoyo simanya kintu wakako walo kawaida kintu akakonya namyalo matake nyako akavuga kidrone kalinga ebize bikadde naze ndaba wanu badde just logera ne hajaki namyalo nebi njogera koti naye mukwano gwo atawule tategeera niyange kanjogera recording twagamba tukwatadde bavumirawo ne hajaki namyalo mukwano gwange bambi ninaako obuzibu nzizeko anti gitereze bulungi gitereze gye mirimu gy'abanako mirimu gy'abanako gyekyo mumina tutegereze tamba buulire inze kisa kya Mukama bwe manjagala okuvuma omuntu oba omukuba situma muntu eggulo bwe twabadde kololo nange nadde nwanirira mulimu gwange nga nange bankule banfulumizza njagala kwanukula timu ya Namyalo President Yoweri Kaguta Museveni ye yaggyeyo abavubuka ababadde mu audience omuvubuka yayogedde n'avuma Namyalo sinze namuleese ne wali wenaddenyimidde naye nga mugambo wayo yogera mu kintu kyakwatagana mpola kakati kambagambe bino Namyalo ndimanyiga neetonde mpunya mu ttako n'oyo simanya tuliida nawe mpunya mu ttako tetujja kubeetonderanga mutumanyiira gwe kintu akwata ekirimi kyo n'ogenda ng'owunya Namyalo mu matako n'omutereyo ne paadize nga amaze okuva mu mwezi tondeetako mazzi oba ozina Namyalo mwezirire olwanda kasolo ka Namyalo mwezirire tebinkwatako mwamanyira okugenda nga munya matako ga buli muntu mwogereko ako kakintu mumaika kasiposalinga tiktok nze nsobola okwevumbira mwenna temumanyira mulinga amazzi kintu gwenda owunya Namyalo mutako Namyalo akunya mutako Namyalo agenda wunya mutako lya Seku Fem President Museveni fetu abaddeyo musasa Mukama ndagamba kuba dada yagala musika masuka muze yangobe oli mazi mulegere munyembala akasosola ng'ebyo ebikadde kumanyoko mulinga amazzi g'emizzi mukonge mutako nga bamutoyi mazimwe tayina nawe makulu oyo nawe tayina makulu bebekulu alimanga ekibe yada nesinisi zake erinya sasa Mukama akwati gwe bebekulu kakugane nakagaviri ako gewasira ku mulembe gwa mingi olina katajja kakuweso weyamaze by'abaana abato ng'otakenga kisa kya Mukama ayima sali genda okubanga yinja gwokuba totuzanyira koza ate bebekulu tonyingiranga mwaga agaviriko n'obusatu obusale bw'emikono tonyingiranga alietwa kisula neyogerezaako mbwankuba mu bantu baffe kalina obuviri bonna buno asiba obuviri n'abantu babolebole basiba muye rastalasa ki nze tonyingiranga era sijja kunvuma kati naye ge naafuna obujulizi byaddanjogerako yaddanjogerako erwakitula nga baana bange bebali abagana mutambula nze waffe Gomba wenva abaana be baffe bakimanyi nti ekisa kya Mukama asobola okukola kino na kino kati bebekulu yagenze naye abadde wa president yali akuba banna abayimbi yakubasereza abayimbi ebikolani wetwale ekolo bamwasera saswa abayimbi tena kuyawa n'ateekawo olutalo wakati wa Kenzo nga bwababba bwabagwe baswala mwana sitopero bilioni 3 nga tagala Kenzo ayimbe nze nagamba Kenzo jja kuyimba bebekulu yatagala olutalo wa Kenzo ne bebekulu nagamba Kenzo jja kuyimba bwotayimba tebijja kubeerawo
bebe kula ko sote msami urujalo kulya yeye kanafa rutukulira tayagala mutuno kwa kasajja kalire tima tayina kwagala no mwabere wala bike wina kuna mkazi we soya tuzo kutentengi okuketi buli kintu kyowulira no stope bo soya element esibayo mubebe kulu nze tonzanyirangako newo mpabire wa Museveni President Museveni amanya you the nothing gendo ompabire nno nyini ndalo tekena mami omanyike kabya abana mukeke ya ne sekete ya buwe wange nyabo nongi bangi nyabo mchala wange ati design ite ya buwe twale zidwa Museveni owangu wimbo aza zisulemu bakubiri yabana kwa tayari baswete kabana ngikuwe zipe na leo sura musiku soko kumebanyinze ngene bage mwe nyumba ya hiyo zendeka tende pata kamera pata kamera tugende